Breaking news, finally, Honorable Mwanga Chivumbi bamusodde Natete. Tege mawulira galiwo nti Honorable Mwanga Chivumbi oluvanyuma lw'abantu okubanja ne babanja poliisi nevayo ne yeewakana negamba tebamuyina UPDF ne yeewakana tebamuyina olunaku olwaleero nno mu kkooti beewakanya ne bagamba bo tebamuyina naye ka pressure kayitiridde we batyo ne bamukwata ne bamusuula ku police station e Natete wabula oluvanyuma lwa LOP leader of opposition mu parliament secretary general ow'ekibiina kya NUP omukulu David Lewis Rubongoya n'omunamateeka Muyizi we batyo ne babiteekamu engatto ne bagenda ku police station e Natete bamulabe batuuse ne bamugamba nti ate bamutadde e Butambala naye okusinziira ku Honorable Johnson Nyonyi leader of opposition mu parliament agambye nti bo bayina okukkiriza nti abadde akyali awo e Natete naye tebagadde kukola ki kubanga bamulabako awo wetuli tukyali awo nga tukyali mu ebyo tukyali ku bya Mwanga Kivumbi munnanga abantu beeyongedde okuba nga ate balabisa NRM omukyala agambye nti bino nno byabadde mu kalulu nti bubadde mukimanyi ng'owa NUP yabadde awangudde ate ne balangiriramu wa NRM naye nno bino si bipya nze ndi wa NRM ate nga ndi wa Patriotic League of Uganda Women Representative Akikira Gweta Mubende abadde awangudde wa NUP Masajjage John era yawangudde ate incumbent gwe bakubye ayafuna fulaga ya NRM ku LC1 naye era yagifuna mu butali butuufu tuvudde mu kalulu ka Katabalanga B leero tubadde n'okulonda akalulu ka LC1 e Katabalanga B mu kusooka kya byonna chairman gwe bawa fulaga wa NRM fe abantu ng'abatuuze akalulu yakakwatamu yaleeta abantu n'abagatta mu register nga si batuufu yabajja mu LCZ kati mukana akabonna abaana ne bamwesimbako olw'obunyiivu bwe balina mu kamyufu bonna abaana bawagiddaani Masajjage John owa NUP n'ababadde mu NRM bonna ne basala eddiiro ne badda mu NUP olw'ensonga chairman eno takoledde bantu bulungi ekisooka kya byonna sitampu azigaba bubi ekyokubiri tayamba batuuze ekyokusatu yeetadde nnyo mu matigga n'abantu buli omu amuteekako empalana etasangika ffenna abakulembeze tubadde tweyiye nti n'omukyala arepresentinga Mubende municipality mu parliament naye mutuuze wa Katabalanga B era bino byonna bye twogera tubibaddemu naye essaawa zino obuwanguzi bw'omusajja babumumu Masajjage John awangudde akalulu musana nga buli omu alaba badde ne layiniazi nya naye bakayiye kulanga abalonzi booli abatono babadde n'abatono nga buswasi bafulumye ne bafuluma n'obukonge bwabwe ne bagamba mbubo babisazizaamu ate nga babadde basembye dda kiri ku rekodi ababadde n'obukonge bonna ne basimba layini emabega w'Amasajjage ekitegeeza tukkirize tutegere nti omuntu bw'aba akusinze mu kalulu mumudikire yalwinge mumuwe obuwanguzi enkulaakulana yeeyongere mu maaso ate naffe tutambulire wamu n'omukulembeze omupya era nsigadde nsaba pulezidenti w'eggwanga Museveni tuyambe jangu oyamba otereze ebyalo bino LCs tetuyinza kubeera n'abantu balukumpanya nga beesimbyewo ate beeyagaliza obuwagizi ng'ate tebabuwangudde amba nti munnange wano mu Uganda buli kimu kisoboka eyawangula si yafuga era webitiyo trend yeeyongedde okuba nga ate egenda mu maaso wano tubadde tukyali awo Honorable Goretti Namuga ne yeekubira enduulu nti era singa wabangawo ekimutuukako oba obulabe bwonna obumutuuseeko walina amannya g'abantu wano eno gamenye wamanga bannanga okusirika tekinyamba leero nsaba ensonga zino ensi ezitegeere bulungi ku lutalo oluli essembabule era njagala okubategeeza nze singa nkeera nga nkubiddwa amasasi bano wammanga Honorable Aruna Kyeyuna Kasolo Anifa Kawoya Banjirana Faizo Seruwaji ne Dezi Byuma olutalo lw'essembabule lwava okuva mu kalulu embiranye yaliwo mu kalulu mwalaba enzigwa gye twabbibwamu n'amagye ge baatuteekamu era obutemu obwo bwali buyina kukolebwa mu biseera by'akalulu njagala bategeeza bwe twamala akalulu mission teyaggweeraawo emyezi 5 egyaliwo nga tumaze akalulu basigala batadde drone mu field ne bakifeesi ne basigala nga bannoonya era bwe tunaku Honorable Nakimuli lwe bamuleta ku parliament nasanga Honorable Kasolo ne mugamba Honorable Kasolo waliwo embeera etambula essembabule ey'okufuna bakifeesi bankuba amasasi naye ogimanyiiko
ne mugamba meeting ezimu zaatuliwako ku hoteli yo endala ne zitulibwa bukoma nsimbi endala ne bazitwala erwengo I mean ebyantonde endala zibadde nga zitula waddeezi so njagala okutegeeza eggwanga olwaleero babadde balina pulaani y'emu baleese bakifeesi nga bwe mbagambye wali akamuli ewaffe ku kyalo nga bambadde obukookolo kaakati ne waba nkwenanga nti Honorable Namugga nsaba weegendereze wano tulina abakyamu tegubamalidde ne baleeta aba-SFC ne baleeta ewaffe ku kyalo ekamuli mu kalulu k'obwa chairman kengenza okulonda ng'omutuuze incidentally bwe nafunye information mu nnyumba ezibaddeawo ne mbaka ennyumba mwe neekwese mwembadde kaakati bwe bamaze okukola effujjo lyabwe lyonna lyonna lye bakoze nenvaamu mu kimugunyu mpolampola bakomyewo bakubya abantu emiggo ku kyalo era njagala obategeeza abamu ku basharpshooter baabo ababiri basuzewo omuvu wa kansala gwe bayita Wahabu eyavaako gano gonna amawulire nti ate bo bennyini nga bwe bali mu nkambi be babituwa niye ebimu tubyerabiddeko ekirungi amaloboozi agamu waliwo amaloboozi ge tulina nga beexchanginga bo bennyini so nsaba okutegeeza eggwanga bw'abaawo ekintuuseeko embiranye eri essembabule yeeyo ya byabufuzi era nnyongera okutegeeza Honorable Hanifa nti bakama abo banaagenda okumanya nti gwe kizibu ky'ekibiina kyo oyawudde abantu essembabule toyagala twogere wagamba NRM yawanguza ebitundu 8 ku 100 lwaki ozza okubba akalulu erosi zonna bazikuwangudde mukozesa bakifeesi mukubya abantu mukoze fujje essembabule nnyongera okusaba gavumenti mugende essembabule mutasa abantu b'essembabule tuludde nga twekubira enduulu mwatuuka n'okulowoozesa eggwanga nti essembabule erabika eri mu nsi ya njawulo so njagala okubategeeza embiranye eriwo kati essembabule butemu era ejja Hanifa nkubulabula nkubuulira we mbaaka ekituukiddwako gw'osetinga pulaani zo tutemula essembabule zonna I have the evidence so nsaba okutegeeza eggwanga nsaba okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti essembabule si ya njawulo ku bitundu ebirala balemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwabwe okusikiriza abantu baagala ekibiina mwe mubba ssente za PDM mwe mukwata ssente z'abakyala ne muzibba mwe mubba ssente z'abavubuka programu za gavumenti ezituuka mu bantu bwe nagezaako birondoola ntegeeza eggwanga nti zino ssente za muwamusolo buli omu alina ozifuna kati kyekyakuteeka ku bunkenke so nkibategeeza missoni y'olwaleero yonna ebadde yakuntemuliraawo naye bakifeesi era basuzeeyo mu field babiri ba sharpshooter so nsaba eggwanga lisule nga litegedde obutemu obuli essembabule n'embiranye eziriyo n'ebyobufuzi ebiriyo ne gundizo zemulaba saawa eno bata eziriyo za byabufuzi n'abantu butakkiriza nti fenafena tulina okuba mu kisaawe ky'ebyobufuzi niyo nale Hanifa nkutegeeza effujjo ly'obadde okola lyonna ekirungi kati obukakafu tubulina okoze effujjo ku bantu ate bw'ogiranga ng'odde eno weebuzaabuza weefuula omulungi ennyo otukozeeko effujjo enkwe zonna n'obulabe obuli essembabule okupulaninga okutta banno byonna naye nga byonna bigenda mu maaso onaavuddeyo nakukulumira era baminisita alina obubaka bwayisizaawo era nga bukwata ku baministers baffe bano abakola ennyo tuulize kikyagamba bantu bange mbalamusizza okutambula kulaba okudda kunyumya naye Honorable Nameere yagudde ku kizibu naye omukalukalu tajja busera kubanga yagenze e Masaka anoonya bali banguzi naye nga yeerabidde nti e Masaka gy'agenze gy'awangaalira ebbanga lyonna jjukira ekifo mwatudde abantu bakyakukkuluma engeri gye yakituulamu emabegako awo waliwo omukyala azze ayogera ebbanga ddene nga bwe yabawa endokwa z'emmwanyi nga bagenda musasula during their campaigns azze akyogera tasoose kukyogera kati no azze akyogera ebbanga lyonna ne we yagugulanira n'oli omukazi gwe yajjako obuwanguzi era omukyala oyo yavaayo n'ayogera kakati wano we waavudde emberebezi azze anoonya abali b'enguzi ate laba omukyala bwamukubamu ebituli ate omukyala ne bamuvuvunga Balamu agezaako okuvuvunga omukyala Honorable Balamu omukyala mumuleke ayogere saagala mukozese buyinza ngenda mubateerayo mumulabe wuuno tegeddeko oyo omukyala bamuyita Sise Zitina Nyange naye ng'essaawa yakakata amawulire galiwo mbu Justin Nameere addukidde mu kkooti mbu kubanga awawaabira omukyala oyo amutaddeko omusango gwa defamation wabula tubadde tukyali ku bya musango ogwo Farida Nakazibwe n'avaayo n'agamba nti ekyewunyisa nti oyo Justin Nameere kennyini yawaabirako Farida Nakazibwe
nga muwawaabira omusango gwa defamation nti naye Farida we yagendanga mu kkooti Nammere teyalabikangako nti mpaka ebintu ebyatuuka ne bikola ki ate Nammere n'avaayo ne yeewaana n'agamba nga we yawangula omusango. Tetumanyi oba luno lunaggwa lutya nze naawe. Tuba tuli awo ne Farida Nakaziwe n'avaayo ne tweet oba X ng'agamba nti supplier w'emmwanyi talina kweraliikirira nakamu. Atugambye supplier w'emmwanyi talina kweraliikirira nakamu. Tine Farida Nakaziwe bamusaavingako ensonga ya defamation. Ne tugenda okumaliriza mbu Farida Nakaziwe atugambye nti ebbanga lyayita nga Honorable Justin Nammere tagenzeeko mu kkooti talabiseeko luddawa. Farida Nakaziwe yaddamu omulaba nga ali ku media tour agenda agamba abantu nti omusango Farida gwamusinga. So Farida Nakaziwe ne yeetabye mu lutalo lw'e Masaka. Omanyi ne Farida Nakaziwe w'e Masaka katulinde ki ekigenda okugenda mu maaso. Omanyi kye nategera mu Uganda kiri ekyo. Social media si abanafu. Ne Farida Nakaziwe otala lwetabyemu. Ate Farida Nakaziwe ngambye nti ekisanja ekiddako agenda kujja kubwa Masaka State Woman MP. Nenga nyongero bajjukiza mu ndawena temwerabira JS kupaka demo ne kuke moto katundanga toyagala katuchikaje yamubize ku JS paka demo ne kuke moto funenga oba binagwa bitya ffe tubawo kubanga tugaba tusako gonna nga we gatambula naye nga byonna bigenda mu maaso navudde n'agamba nti ye yakirabirawo nti abantu abasatu bano bajja tukolera Justin Nammere Nabbanja Mbu ne Balamu Barugahara. Lwaki ayogedde ebigambo ebyo? Bana abantu nze nalaba nga bakutukolera mu struggle yaffe. Bana abasatu Balamu Nammere ne Nabbanja muli bakutukolera nnyo muli ba very stupid nnyo nga wenkikomezaayo. Anti wulira Nabbanja bwayasama kati kasasiro bamusolozezza amazima tusiima naye okusomooza buli kintu kuleeta okusomooza. Kati okusomooza kwe twafunye nti emmotoka za KCCA zibadde ntono ate nga kasasiro mungi. Wulira ne Nammere omuliro gwaka gutokota. Emmwanyi natuwa Madamu Justin Nammere. Leta bawo alina emmwanyi ensi. Leta bawo. Honorable Justin Nammere yasindika ekibinja ky'abantu erange nga baliko omuyambi. Linda Koya kuwe baluwa. Oyina muwandiike bonna. Oyina muwandiike bonna. Ono ng'omuntu okutandika mu kamyufu ssebo. Mu maaso ga Balamu omuliro gutokota. Nammere kanya kwewozaako n'okuleeta obukambwe mbu ye minisita ate MP. Buli omukyala amulumiriza emmwanyi naziwa Nammere. Nammere ng'obadde oyogera nnyo. Nammere ng'obadde oyogera nnyo. Ogenda kuddawo abantu. Ebyo bye mbadde mutambula ne Balamu nga mutambula kutuwa nga musiruwaza abantu mulimbalimba abantu. Wagudde ku mpanga. Hey! Oyo bamuyita Nakazi omumanyi yoyo. Kati mwe bafuwa Namika. Balamu omuwulira nga ali ku side y'oli omukazi. Balamu omuwulira ddala nga ali ku side y'oli omukazi. Nammere bukyoli emmere bukya weeyita nti toli mmere. Kuluno ojja kukkiriza nti oli mmere y'akatogo. Ojja kukkiriza nti oli mabeere. Bantu mwe mwogera nnyo naye ebyo mukola tetubimanyi. Balamu ne Nammere ebyo ebiseera mbadde mubalaba nga batuyambako okulaga enguudo embi. Ebifo ebibi, amasomero amabi, enguudo embi, abaana batula wansi. Tubeebaza engeri gye mbadde mutuyambamu okulaga ensi. Ebyo bye twanjuluza mu bantu babirabe. Ebyo bye tulaga abantu ne muvayo ne mutukwata tuvuma gavumenti tujolonga gavumenti. Mukisa mulungi nti namwe mwatandise obbiraga abantu. Amasomero amabi, enguudo embi mu bisooto, embeera abantu gye bayitamu, embeera bakati bawutala bamala okuzaala ne batula wansi. Ebintu ebyo wali omuvubuka eyabyogerako munnamawulire. Nabbanja n'amutabukira ng'aloopye mu maaso ga Museveni. Nabbanja n'amutabukira bubi nnyo. Kati namwe mwatandise obbiraga. Naye mbagamba gye binaafundikira nga namwe ebyamwe bibi. Omanyi Museveni tayagala muntu amuswaza kutuuka ku ekyo. Museveni tayagala muntu amuswaza kutuuka ku ekyo.
kidamu bannayuganda balamu nameere noyo nabbanja gye binagwera ojja kuwulira ebyabyo gye binagwera kale awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo oba nkuzeeko emabega lyaso twalabye bya Justin Nammere ate ne tulaba omukyala Sisi ono gwabadde atwala mu kooti Smile Information ng'avaayo bambi nga musanyufu ng'agamba nti esente zaffe bazituwadde era amawulire genfuna kati olunaku olwaleero nti kituufu omukyala kyeyagambye nti esente zaabwe bazifunye naye ono munnamawulire wa Justin Nammere agamba nti alina okukiralifayinga ensonga eyo mbu esente babadde bazibanja gavumenti so si Justin Nammere era mbu pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalagidde abakyala abo basasule esente zaabwe. Ababadde bambuuza ku bya mukama wange Honorable Justin Nammere n'ebyemmwanyi Masaka njagala kubategeeza nti abakyala abo President Museveni yalagidde babawe sente zaabwe. Sente babadde bazibanja gavumenti era emmwanyi ze basaplayinga yali order ya General Yoweri Kaguta Museveni si Honorable Nammere. Jo twabadde mu meeting eyakubiriziddwa Honorable Balamu Cabinet Minister for Local Government n'akubira State House Controller n'amubuuza ebiri e Masaka wano abakyala bano bagamba nti bawa Honorable Nammere mwanyi empitirivu nga order yiyo kituufu. State House Controller n'agamba nti Honorable Nammere yasakira abakyala abo n'abantu b'e Masaka mwanyi nga bulijjo President contract n'agiwa Bulegeya era Bulegeya yabanja gavumenti. State House Controller n'agamba naye omwana waffe tebamuteeka ku musaalaba sente ze batubanja ziwerako naye olw'obuvuyo obuli eyo katusooke tusasuleko abakyala abo. So omulimu ogwo gwali gwa President Museveni simanyi lwaki Honorable Nammere ateekebwa ku musaalaba. Nenga tewali issue yonna tuli Masaka abakyala basootingiddwa ate era nga gwe mulimu omukulu ogwakolaki ogwatuleeta. Ate wetuddako sayidi zeno munnange wetuddako sayidi zeno eyo Frank Ntambi ali mu kucacyanca anti muganda we munnange yawangudde akalulu andowooza mwalabye kampeyini zino nga we zaabadde nga mulimu ba Flavia Namulindwa Kasuku nga yenna yonda asunda ebbuto abantu ne batuuka okugamba nti naye ono mulowooza biliyoni 5 ze baba basuubiza n'azifuna naye babadde bawerekeddeko muganda wa Frank Ntambi era nga kakati we twogerera ye yawangudde akalulu k'essanyu jjereere ndowooza baagadde okutulaga nti yadde munnange bo bawagira sayidi zeere naye neeno omuntu osobola okubeererawo omuntu awo simanyi naye kankutwaleyo ku katini. My brother awangudde finally nange tukikoze. I even lost my voice yesterday. Kendrick Sokoveko mukwano Kendrick Lama vako sina badde bwesafunye mama ekubo ndiyingidde sikyategeera bulungi. I'm so overwhelmed with happiness and joy. My brother achikoze awangudde bannange mwebali nnyo mwebalire ddala bannande baba Mutebi. I'm driving okubasanga essaawa eno celebrations zitandike ebikujjuko bitandike. Yes, so driving off here Gayaza Road ntuuke Bwayise ngende Makerere Mengo Ndeba. Yes, but thank you so much. We've made it. Why nandibaze luddawa ate Ntambi yasitudde abanene bonna naye ne batabumwa kalulu nandibadde ngenda okuswala kwali badde kw'amaanyi nnyo. So I'm so honored and happy for that, and also for my brothers and sister abaze olunaku olwajjo Kasuku Kukuwazabanga, thank you so much. Farouk Sakozi, thank you so much. Nambemu, thank you so much. Haji Kazibekapo, thank you so much. Dax Katel, thank you so much. Omulieruba Mutiaba, thank you so much. Roni, thank you so much. Shalom Haddad Kawes, thank you so much. My sister Flavia Mary Namulindwa, thank you so much. I've lost my voice, but I'll recover. Mpola, and I wait for my show to do on the final channel, 7 p.m.
bajje nva okukola show soba naye mugende mugirabe ng'etuuse webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde bitiriva mwolyo tujja kubanga tukakuwera tujja kubanga tukakutuusaako wona wole wona wosinzidde nkugamba bugambe nti gwe tula butuzikalira nywera buli kyowetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukwasigala naffe tofa